is all in pursuit of the rule of law and constitutionalism. Unlike General Museveni and his peers, who claim to have fought for democracy by going to the bush and using guns, where a number of people in the process lost their lives. Our generation and we as people of Uganda today, we want to pursue democracy, we want to pursue the rule of law, we want to pursue constitutionalism using the law and without shedding any blood. We want to pursue the rule of law using the law as it is in our statutes. And we rise on the position that the Uganda's legal system is standard. No one is above the law. And there is no specific law that was made to apply to only me or you, but does not apply to others. Or there is no law which applies on, for example, Kyagulanyi Ssentamu and does not apply to Yoweri Kaguta Museveni. We want to demystify this reasoning, especially by state organs and organs of the public, which are supposed to serve Ugandans in the face of the law, to do it justly, fairly, and following constitutional provisions. Ladies and gentlemen, the abrupt change of names by Mr. Yoweri Kaguta Museveni from the said names of Yoweri Kaguta Museveni and other names as declared by him in his latest circulating deed poll dated 6 October 2020 has come within 39 days since the Electoral Commission received my formal request under the Access to Information Act for candidate Yoweri Kaguta Museveni academic papers. The Electoral Commission has since refused to avail me copies of candidate Yoweri Kaguta Museveni academic papers as presented in 2016 presidential elections. Yet in the same month, they released similar documents for other public readers. Ladies and gentlemen, I've checked and it is still unclear to me in which names and whose academic documents, if any, did the candidate Yoweri Kaguta Museveni present for 2016 nomination to the Electoral Commission. In his own deed poll, he mentions very many names which I've never heard of on any ballot paper or in any political office in this country. So he mentions very many names. In particular, I've checked all the previous Uganda elections and the results as announced by Uganda Electoral Commission since its establishment. No candidate, and I have to emphasize, no candidate has ever contested or has ever been announced in Uganda presidential elections with the name Tibuhaburwa. Yet in 2020 deed poll of Mr. Museveni, he attempts to state that he has some academic documents or some academic documents with the name Tibuhaburwa. Now, the law in Uganda, as I know it, has been standard that you can never and you cannot purport to change the name without a deed poll. The deed poll of Yoweri Kaguta Museveni has come in October 2020. If in any way he presented documents in different names, it means in 2016, if these are his documents, we must have voted and the person to contest would have been Tibuhaburwa, because this difference is not curable by a statutory declaration or an affidavit. It is a total different name. It's not a mere abbreviation. It is a total different name. And even we need also to investigate how many Tibuhaburwa may exist in this country and in whose identity, because the one attempting to now own the name has been
owning different age. And in the same DD poll, is coming up to own an age probably represented by this particular person. Maybe they are the same, maybe they are different. But the standard of the law is now, which documents were presented to the Electoral Commission? How could they now nominate a different person if presented with the different documents? Under which law and using which procedure? These are questions now rising up from the saturating DD poll of Yoweri Kaguta Museveni, as claimed to be a change of name and as gazetted in the Uganda Gazette. The alleged change of name is dated October 2020, which is 35 years. Which is 35 years later. How then did the Electoral Commission claim? How then did the Electoral Commission, it is 35 years, how then did the Electoral Commission claim to have received academic documents, if any, in different names, then nominated a candidate in totally different names and without a DD poll changing name in 2016? Further still, why would a president of around 35 years in power innocently rush to change names and introduce a totally new name in his old age within 39 days after my request for academic papers from the Electoral Commission? I want to repeat the narrative. Why would a president who has been in power for 35 years rush in the 39 days after I requested academic papers from the Electoral Commission to change his names in his old age? As we pursue the rule of law and constitutionalism, these latest developments have caught our attention and generated multiple legal questions, which we shall diligently pursue. It's a calling to all of us as people to defend the rule of law. The discriminatory conduct of the electoral body cast doubt on their independence, and it's a calling for us all to push for equal treatment before the law, because the Electoral Commission, chaired by Justice Byabakama, is apparently and obviously showing bias and discrimination in the way they are attending to us as the public and us as the people. Yet they are a commission which is presumed to be independent and to act independent. I asked for academic documents of Yoweri Kaguta Museveni. They have refused up till today. Instead, they have chose to only defend that he started with no school mentioned, or no class mentioned, or no year mentioned. For when there was a Ugandan who requested, for example, for documents of candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the MP of Kyadondo East, the Electoral Commission did not write a letter explaining that they verified his papers and he's educated. They just released the copies to that Ugandan. Why did they refuse to release to me documents of Yoweri Kaguta Museveni, and I interpret for myself, or I consult where I know? That is discrimination. Byabakama, Justice Byabakama, I challenge you. Come out to the public and explain your stance. What is your interest in our pursuit for democracy? Why are you blocking our pursuit for democracy? Yet you are a judge and a lawyer. This is discrimination. I'm raising it to you as Byabakama. Come out and clear your name. Come out and clear the face of the Electoral Commission. Be seen to be fair and just. Avail me copies of academic documents of Yoweri Kaguta Museveni. This change of name does not in any way change my stand or our pursuit for the rule of law. I'm asking for documents of Yoweri Kaguta Museveni, who was nominated by the Electoral Commission and who was announced as a winner by the Electoral Commission. Not this Tibuhura, who I don't know. This one, who Tibuhura. And this Tibuhura, the change of name, is coming in October 2020. My request is some time ago, and even your pronouncement on him is in 2016. So it does not affect my position. So, Justice Byabakama, this change of name, I don't expect documents in this name. I expect documents in Yoweri Kaguta Museveni, not documents in Tibuhaburwa, because he has never been announced by the Electoral Commission as a president.
and has never stood as a president, because his DD poll has come in October 2020. It means he has changed names in October 2020. He cannot have existed in 2016 or any time before. So, Byabakama, I need documents for Yoweri Kaguta Museveni, not Tibuhaburwa, because he was not there in 2016 when you nominated and announced results in Yoweri Kaguta Museveni. I'm using legal positions and legal ground. I challenge Byabakama to innovate any law that existed and allowed him to nominate a candidate, if any, in different names, and announce him in different names. That will be a very dangerous precedent, a very dangerous development, and a big challenge to the rule of law. What we are raising are matters of law and matters of procedure. The rule of law is not a reserve to any organ. It is a calling on all the Ugandans to defend the rule of law, democracy, and constitutionalism, to which I stand to defend, of course, as a lawyer, as a Ugandan, and as a registered voter in the Republic of Uganda. Ladies and gentlemen, my formal request under the Access to Information Act, addressed to the Electoral Commission for copies of academic documents of candidate Yoweri Kaguta Museveni as presented in 2016 still stands, and I'm still expecting the same. I want to repeat and reiterate the response by Byabakama, which he claimed does not follow within the Access to Information Act, and my request still stand. Our pursuit for democracy and the rule of law shall remain standing, and we still insist this is a calling on all of us as Ugandans. We must not be led by people who are unknown. We must be led by people who are known, with clear names and clear identity. The one who was announced is Yoweri Kaguta Museveni, not Tibuhaburwa. So I'm expecting the Electoral Commission to avail me copies of Yoweri Kaguta Museveni as nominated in 2016. I thank you. Uganda. Basebo ne banyabo abannamawulire mwenna ne bannayuganda mwenna abali eyo, ennaku nga bbiri emabega nalabye ku biwandiiko ebiteeberezebwa okuba nti byafulumidde mu gazeti ya Uganda, ekiwandiiko ekigezaako oba ekikyusa amannya aga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu mateeka omuntu yenna wa ddembe okukyusa amannya, naye okukyusa amannya kwa mwami Yoweri Kaguta Museveni okwalabikire mu kiwandiiko ekyanga 6 Okitoba 2020 kiba kyazze nga wakayita ennaku 39 okuva we nawandiikira akakiiko k'ebyokulonda aka Uganda Electoral Commission nga mpitira wansi w'etteeka lya Access to Information Act erikkiriza bannayuganda bonna okusaba ku biwandiiko ebiri mu kitongole kya gavumenti kyonna, nga mbasaba ku biwandiiko omwami Yoweri Kaguta Museveni bye yabawa nga bamunominatinga nga pulezidenti w'eggwanga mu 2016. Akakiiko k'ebyokulonda akakulembera mwami Byabakama okutuusa olwaleero tekanampa ku kiwandiiko kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda kakyagaanye okumpa ebiwandiiko bye kasinzirako okunominatinga mwami Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka 2016. Amannya ge bamunominatingiramu ga Yoweri Kaguta Museveni. Amannya n'ekiwandiiko ekigezaako okukyusa amannya kyazze nga 6 Okitoba 2020, ye wiiki eno gye tulimu yennyini. Ekitegeeza nti omuntu gwe banominatinga mu 2016 alina kuba Yoweri Kaguta Museveni.
kino ekiwandiiko kisobola kukola maaso naye si kati bwe kiba kyakukola. Ebiwandiiko bye nasaba era bye nsuubira akakiiko k'ebyokulonda okumpa bya Yoweri Kaguta Museveni. Bwe ntatulidde ekiwandiiko kino kati kyaleesewo okubuusabuusa kubanga ono omwami Yoweri Kaguta Museveni ye agamba nti amannya alina mangi nnyo naye ate mulimu erinnya eppya ennyo Tibuhaburwa. Bwe nakoze okunoonyereza mu bakandideeti ba Uganda abakeesimba ku bapulezidenti bw'eggwanga wansi wa ssemateeka wa 1995 n'enkola ne risaaki mu myaka gya 80 teriyo yali yaleese ebiwandiiko ne bamuwandiisa oba ne yeesimbawo nga bamuyita Tibuhaburwa. Kaakati ono okuvaayo mu kirayiro kye n'agamba nti waliwo ebiwandiiko ebiri mu mannya ago na biki ng'ate ekiwandiiko ekikyusa amannya kya mwaka 2020 kitegeeza mu mateeka ekyo kirowoozo kya kaakati tekisobola kukola mabega wabula ate kirimu amannya mangi. Kati ekibuuzo kiri nti ani yenna mannya ki oyo yagenda okwewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda 2016 era yawaayo biwandiiko ki kubanga bo gwe baanominatinga era gwe baafulumya ye Yoweri Kaguta Museveni. Ate okukyusa amannya ago okuteekamu amannya nga gano amalala kyali kyetaagisa omuntu okuba n'ekirayiro kye bayita DD Paul. Ate kino kye tulabyeko kya mwaka 2020 ekitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kati akawandiikiranga mwami Abakama agamba nti bawandiika nga bagamba nti ono Yoweri Kaguta Museveni yasoma era balina ebiwandiiko bye bo baabijjawa bw'abanga ono yagamba ye byalina birimu amannya malala simanyi Tibuhaburwa simanyi amannya ki kati balina biwandiiko ki era baabijjawa era baasinzira ku ki okunominatinga oyo omuntu gwe bayita omwami Yoweri Kaguta Museveni bwe banga ddala ate yagamba ebiwandiiko biri mannya malala mateeka ki akakiiko k'ebyokulonda tegagoberera. Kino tekitegeeza nti mwami by'Abakama bye yali anziramu nti ye ebiwandiiko byalina bya Yoweri Kaguta Museveni bye yali ayogera mu mawulire n'atapa biwandiiko yali alimba talina biwandiiko byali afunye. Kati biwandiiko ki byo ye bye byalina alina bya Tibuhaburwa alina bya Yoweri Kaguta Museveni alina bya Yoweri Museveni ye bya ssomero ki ye bya mwaka ki. Kati ebibuuzo bingi kyokka akakiiko k'ebyokulonda kagezaako binnyonnyola tekalinamu ansa. Munanyini byo yavuddeyo mu nnaku 39 ate agamba bannaye nkyusizza amannya bassebo ne bannyabo okukyusa kw'amannya tekujjawo kusaba kwange. Nze nasaba biwandiiko bya Yoweri Kaguta Museveni gwe baanominatinga wansi w'etteeka erya Presidential Elections Act mu mwaka 2016 alina okubanga yawaayo ebiwandiiko mannya ago. Bw'abanga byalina biri mannya malala ne waba yatwala affidavit oba statutory declaration tesobola kutuukiri tesobola mu mateeka kubalibwa nga kukyusa amannya. Ekitegeeza tebisobola kubaayo ebyo. Ate by'Abakama byagamba era ebiwandiiko yagamba nti yasoma omusango gwe yali akooti nga gwe yali ayogerako tebiriimu mu nnaku 39 nga nze nkyabanja biwandiiko ate nannyini byo ali mu kukyusa amannya ate byataddemu mu kukyusa amannya ayogera bingi ayogera amannya ayogera nti buli kiwandiiko kiri mannya oba malala. Kakati naye neŋŋamba waayi katunoonyereze nkoze research okuva mu mwaka gw'ekinaana teriyo candidate gwe baali banominatinze nga bamuyita Tibuhaburwa ne wansi wa ssemateeka wa 1995 okuvayo twatandika okulonda mu gino emyaka 35 teriyo candidate gwe baali banominatinze nga bamuyita Tibuhaburwa. Kyokka Tibuhaburwa akyusa amannya kati yagamba abaddewo. Kati ani gwe bandibadde banominatinga mu 2016 kubanga eggwanga Uganda linafugibwa ku musingi ogw'amateeka ate akakiiko k'ebyokulonda kasuubirwa okubanga keetengeredde. Kaakati kalaze obulyaza amanya n'obuteetengerera kubanga nze bwe nakasaba ebiwandiiko bya mwami Yoweri Kaguta Museveni kati ndi mu nnaku 39 ndowooza ziweze 8 oba 41 akakiiko k'ebyokulonda tekampanga wadde kopi n'egyo
ey'ebiwandiiko kyokka mu mwezi gwe gumu bwe bakasa ebiwandiiko by'abakulembeze abalanga mwami Kyagulanyi baabiwaayo nga tebanyonyodde n'abisabye nti owaayo gwosabyeko yasoma twamunominatinga nze bagezaako kugamba nti manyinyonnyole njagala kwebuuliza abaloya benneesiga oba nange nzivunule kuba manyimu ku luzungu olusobola okubivunula bibanga bya luzungu bwe bibanga bya luswayiri nja kunoonya translator anzivunulire ate njagala bagamba nti ebiwandiiko tebiswaza n'oba wakola mukyaka oba n'ogenda n'odduka misinde mu magye ne bakuwa ekiwandiiko bw'okyeta mu National Council n'egamba wasoma oba wasoma bampe ku biriyo bwe banga gyebiri basebo ne banyabo nti okukyusa amannya okukolebwa by Museveni kuzze emyaka 35 ng'ali mu ntebe kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba kaafuna biwandiiko byani bw'abanga yina nyini byo agamba nti bye byayina biri mannya mangi siri Musa biri wabira biri mannya ki mangi gayogerako ekyokulala lwaki mulowooza nti president abadde mbuyinza emyaka 35 ayinza okudduka sipiidi n'akyusa amannya mu nnaku 39 nga twakamusaba nga twakasaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko kyokka mu myaka gye egy'obukadde si kya bulijjo abasajja abakadde n'abakyala abakadde ogamba nti akyusa amannya kubanga omuntu ayinza otuuka okufa nga n'abazzukulu bamanyi jjajja yali mulala ng'ate bo balowooza jjajja afudde mulala kati omuntu okudduka n'akyusa amannya mu bukadde bwe si kya bulijjo bannange ate ne bugattako kuba nti kikolebwa ng'ennaku 39 nga tukyawera ennembala kakiiko kabyakulonda katuwa ebiwandiiko kati mwami byabakama muntu ki gwe yadifendinga kati okukyusa amannya tekibatolosa mu bwetaavu okuba nti balina otuwa ku biwandiiko ebyo wansi w'amateeka ate ebiwandiiko by'ensaba bya Yoweri Kaguta Museveni ono tibu habulwa simumanyi nange namusomye ebiwandiiko ebya Okitoba 2020 kubanga simulabako kakiiko kabyakulonda nga kamulangiridde oba mu Uganda wantu wonna ng'ayogerwako so ekikulu kiri nti kino kize era nyagategeeza akakiiko k'ebyokulonda mu byabakama nti ebikolwa ebyobutali bwenkanya ebikolwa eby'obulyazaamaanya ebikolwa ebyokusosola bannayuganda ng'otuukiriza emirimu gyo nga byabakama omulamuzi omulamba omusajja yeesomera amateeka n'otandika okunnyonnyola ebintu byotalinaako obujulizi n'otandika okutwawulamu oli naakusaba ebiwandiiko by'omukulembeze omu Kyagulanyi n'obimuwa nze ne nkusaba eby'omukulembeze omwami Yoweri Kaguta Museveni n'obigaanira n'otandika okungamba nti yasoma kyokka gwewolereza n'adduka mangu ali n'akyusa n'amannya kakati tuli ku ki kati mu mateeka aki ge tutambuliramu byabakama ali malala Yoweri Kaguta Museveni ali malala kati nange mbasabidde mugalikkirira gano amateeka gayisibwa nga mwami Museveni ye president yagateekako omukono okutandika okukola ekitegeeza nze ndi waddembe okugakozesa newe manga nsaba bibye so ebigenda mu maaso mu ggwanga eriffe bannansi obuvunaanyizibwa buli eriffe okulwanirira kye bayita enfuga ey'amateeka okulwanirira demokrasiya n'okulwanirira obwenkanya naddala mu bitongole bya gavumenti ekigenda mu maaso kyetaagisa ffenna okusigala ku mulamwa basebo ne banyabo okusaba kwange kwe nawaayo mu butongole wansi w'etteeka lye bayita Access to Information Act nga nsaba ebiwandiiko bya candidate oba omwami Yoweri Kaguta Museveni bye bamuwandiisizaako mu 2016 nkyakuyimiriddeko era mbala nti sinaba kuddibwamu mwami byabakama njagala onyanukule ng'osinzira ku mateeka mpa buwi kopi godde emirimu gyo photocopy era nkyakusuubiza essaawa yonna twandibye ekimira ku kakiikoko mwebale nnyo bannayuganda bwebibanga bwebitu ebiri olowooza obwesige ebyakakiiko agenda okuteekateeka akaluwa kajja busigaddewa bannayuganda well amateeka agateekawo akakiiko k'ebyokulonda tekafuulibwa ka bwannannyini eri mwami byabakama era ne b'ofiisa b'akakiiko ne balijeso ab'enjawulo abateekebwawo balina kuweereza wansi wa tteeka jjukira etteeka ligamba nti mwe balijesitwa b'ebyokulonda bwe weetaba mu mivuyo gyonna nawe kennyini osobola owawaabirwa ng'omuntu si luli bye twawabirangamu akakiiko konna so obuvunaanyizibwa buli ofiisi beyala bugazi okusinga ate buli obukadde kuba
ennongoseza mu tteeka yakolebwa parliament ababaka abasingayo BNRM eyatekako omukono mu Museveni tugenda bevunaanyira mmwe ng'abakakiiko sekinnoomu kubanga obulaza bwina so okuba n'obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda tekusinzira ku muntu sekinnoomu ate kiri erife bannansi okusigala nga tukanyigiriza okaza ku mateeka kyobalaba ne katukyabagamba mukolere wansi w'etteeka lya Access to Information Act mumpe ebiwandiiko muve mu poroposi muve mu ngero ng'oyo bakama alina obudde bungi obugenda ku TV ne ku radio okwogera nze yamusaba ebiri mu mateeka tabikolako so ndowooza tulina bavuga nga tuba directinga kudda ku mateeka girandikidde nti ffe bannansi bannayuganda b'omulembe guno twagala kunyweza demokrasiya na nfuga ey'amateeka nga tukozesa amateeka gennyini n'okukaka bannansi buli omu alina kyasobola okukola okulaba nga tusindiikiriza akakiiko k'ebyokulonda okuddayo ku musingi ogw'amateeka kwe kalina okutambuliza emirimu gyako omuli saavisi eri mbantu eziri wabweru w'akalulu n'eziri saavisi eziri mu kalulu wakati kubanga kyo kitongole ekyetekebwawo mu mateeka ate ekyetongodde wansi w'amateeka so ndowooza fobafuba kinyigiriza kikolere ku mateeka kubanga kyo kirina okubaawo wansi w'etteeka erikiteekawo naye b'ofiisa bakyo balaga nti tebaliimu nga kwekkusa tebaliimu nti olwokuba nti balwana oba bakoze nnyo balimu nga ba public servants abalina okuweereza ate balina kugoberera mu mateeka ffenna nga bannayuganda tuli ba stakeholder mu ggwanga Uganda era buli kitongole kya gavumenti tuba ba stakeholder mu services zaakyo bwe kiba kiwabye tuli ba stakeholder okukikaka okudda ku musingi ogw'amateeka mwami byabakama tasobola tuwambako eggwanga lyaffe n'akalulu abalina okukalonda bannansi si ye ne bwafa Uganda eronda ne bwakadde wa Uganda eronda ne bwagoye wa Uganda eronda so akakiiko k'ebyokulonda bangi babaddewo ne bagenda naye waali era tumukaka kukola bintu biri mu mateeka ate kirungi yagasoma naye kyewuunyisa lwaki tayagala gagoberera singa omukulembeze nga President Museveni oba yenna amazeeko ebbanga lino lyonna ng'afuga kizulibwa nti ebiwandiiko kituufu tabiina oba n'ekirala nga bw'ogambye birimu ebituli ebitegeerekeka etteeka ligamba kyawo avunaanibwa musango wele essaawa eno saagala kuteebereza kubanga ne mu kirayiro kya Mwai Museveni talina kisomero lyataddemu oba biwandiiko nti nasomera wano oba nasomera wano mu mwaka gundi era yayogerako biki ayogera bagenda bane nasoma n'ebiwandiiko n'ebiri manya bwe gati ate manya mangi kakati kyobola bate kituwa okubuuza nti ebyabakama ye byagala byalina kati byani ono byayogera biri manya ganjawulo kakati ekyokubi bwebanga anyway gyebiri so nze newaze okuteebereza nkyagala kulaba nga nfuna kopi z'ebiwandiiko kubanga fanga abalanyi n'enfuga ey'amateeka era twewala okwogera ekiri wabweru w'amateeka twagala kwasuminga nti oba gyebiri oba tebiriyo batugambe tebiriyo era amateeka gajja kubeera ki gali clear naye twakufuga kulaba ekitongole akakiiko k'ebyokulonda ko ketengeredde kukagoberera amateeka mu nkole yaako bwe kaba kasunsula engeri gye kasunsulamu abalala yemu n'abalala bwe kaba kagamba nti kasinzira ku mateeka ebiragiro bye kayisa bigoberera amateeka oba babikozesa byabufuzi kakola byabufuzi oba kateeka kulonda kwamazima na bwenkanya era standards zikakozesa nze zimu sofa kyeraga lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda kalinga akalimbya obufuzi kalinga akazanya ebyobufuzi eby'NRM ate nga kalina kutegeka akalulu n'okuweereza bannansi bonna bannayuganda so tekikendeeza ku bwetaavu na muwendo gwa mulamwa mu mateeka ogwani asabye ebiwandiiko ne wabanga wa kibiina gundi oba wa NUP oba wa DP oba wa Jema oba basabye bya candidate w'NRM oba waki tekikendeeza ku mulamwa na muwendo gwa mulamwa wansi w'amateeka kwani asabye ne java nekirabika nga akakiiko k'ebyokulonda akagala okukola ku BNRM oba abantu b'ebibiina ebirala n'okuzibiikiriza ba candidate abaveeyo nga mu feesi y'amateeka naye ffe tujja kukozesa amateeka gennyini bweba tebalina ebiwandiiko nga balwana bulwanyi abo babawa midaali babeera bazira babawa midaali naga tukusiimye engeri omudduso ne yatuwangulidde mu Uganda agenda afuna omudaali tuzamu akasiimo so naye tebakuwa ntebe ya ggwanga entebe ya ggwanga ojja n'okola ki n'ovuganya n'owaayo ebiwandiiko bye wansi wa Presidential Elections Act ne constitution y'eggwanga kakati naye osobola ogiberamu mukyamu singa ozuulibwa nga tolina buyigirize obwetagibwa mu mateeka
ate tekikomaawo era oba tolina tutaataganya mu 2021 tetwagala kudda mu gino mivuyo gye tubaddemu kati ono kandidate gwe balangirira yavuddeyo agamba amannya mangi naye bwandikayira bingi kati balangirira ani era ogenda okwesanga nga 2021 singa anaabanga alina bamugize ng'ate amannya amalala kati Uganda etambula mu zigizaga ne mulembe guno ogwaffe ogw'abantu abaagala okulwanira demokrasi nga tukozesa amateeka tugenda kulemerako okulaba nga tuwanika tutwala maaso okulwanira enfuga ey'amateeka omutali kuyiwa musaayi omutali kumenya bannansi tulowooza nti bannayuganda bangi abalina obusobozi n'ebiwandiiko ebirikkirya for example ebirikkirya abasobola okukulembera eggwanga uno ngadde ebbali nga naye ng'ate tuba tulina okuddamu okukola research yayitawo okubanga abadde alangiribwa ne bamunominatinga ng'ebiwandiiko by'abalala obanga biri mannya malala kati ebibuuzo bikyali bingi so tekimala okubanga omuntu yavuddeyo n'agamba ero edidi Paul naye wasigalawo okunoonyeza nti byo byagamba nti bibye bwe bibanga gyebiri kuba ekirungi yabitaddeko twalinoonyerezaako nga bwe nabagamba luli nti akakyuka ebyokola naye bakagamba nti oba yasoma kale kampeyo essomero n'omwaka ŋŋendeyo mbuuzeeyo kuba nogagenda mu UNEB simanyi mannya ki kati wuno n'amanya aleese mangi kati oba kati amanya aleese mangi amanya gali nkumuliitu kati buli linnya lyasoma mu ssomero ki so ebibuuzo biki bingi sozaga nti lino erinnya lyeryasomo eno kati nago tetumanyi kuba tegaliko mwaka na ssomero ki tolina wakubuuza walala okujjako akakiiko k'ebyokulonda kampe bo ku bye yakawa kubanga yeyoka gye yali abitutte bw'abanga yabitwalayo basebo ne bannyabo tuli mu nfuga y'amateeka era tulowooza nti eggwanga tusobola tulwanirira netuliza ku musingi ogw'amateeka amateeka g'enkozesa ne constitution byayisibwa nga Mwai Museveni ye president talina kwekwasa tebinyigiriza ye nga muntu wadde ab'ekibiina kye eno nfuga y'amateeka sinze nagayisa si bannayuganda bye bagayisa paalamenti ya Uganda n'asembule balina eddembe okugamba nti mukulembeze abeerako ng'alwanye bulwanyi naye baateekamu omukulembeze alina kuba na sinya ey'okuna n'ey'omukaaga bampeeko kopi nsobole okwekkaanya mwebale nnyo bwe banakuwa ebiwandiiko bya Museveni nga kuliko erinnya lippya onoobikkirizaamu naye kirala ebiwandiiko by'osaba 2016 kiba kitegeeza nti erinnya teryaliko kumanya byawaayo olina enteekateeka ya ultimatum gy'owakakiiko ak'ebyokoona yakalemereddwa olinawo enteekateeka z'okuddukira mu kkooti era ogenda mu kkooti za wano era ogenda mu safe well ffe tetwagala kulabula kakiiko nteekateeka wabula tubasomera buwaayiro obulambulukufu obuli mu mateeka tetubasabye nti era okusaba kwange si kwa munyambe wabula mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe obuli mu mateeka kugaya amateeka mu Uganda mwegali tegasosola galikkirya teri ali waggulu w'amateeka ate buli candidate obagenda omunominatinga eri bannayuganda abalowooza waba biza obuuza nti lwaki obuuza ebiwandiiko bya president aliko basebo ne bannyabo nasaba ebiwandiiko bya candidate Yoweri Kaguta Museveni omuntu yenna wagenda okwesimbawo afuuka candidate neobanga gwobaddeko era obiwaayo nga candidate bakusunsule era obeera bubezi nominated Uganda teri mugamba nti toverlappinga nti nga bwe mbaddeko nzirako buzzi era tekiri obvious nti abaddeko abadde n'ebisaanyizo waliwo ababa baasomoka ababa baatonoka akasengejja k'amateeka nga tewali yakuba mu ttooki kakati akaseera k'okuba mu ttooki kazze kati so waweerayo aba baasomoka awo ne bagenda nga tebakoze ekyo ekyokubiri kituyamba okutunulira abaffe ebitongole byaffe biri independent kye bayita independence ya buli kitongole nga bwe kisuubirwa ako nako kaminzaani akapima so singa kisangibwa nga oyinza okwesanga ng'ebitongole nabaga tusobola nga tukyali mbuwambe ng'omusajja akuba emmundu ye n'awamba n'ateekayo ebitongole n'amateeka naye nga tukyali mbuwambe nga tulina kulwana kulaba ng'ebitongole tubiddiza amateeka obuyinza bwabyo wansi w'amateeka ate bannansi mukisobola kubanga Uganda ssemateeka agamba all power belong to the people teriyo power belonging awabya bakama oba wa Mwai Museveni all power belong to the people era balina gye exercisinga nga bafollowinga ssemateeka era ssemateeka agamba nti bwe musanga nga ssemateeka asoomozebwa mulina oluvunaanyizibwa mwe nga bannansi okulwanirira ssemateeka okulaba nga adda engulu era ng'akozesebwa so obulazima okulwanirira ssemateeka nze mbagambye ne gana amateeka bwe gaali gayisibwa mu paalamenti tebateekako kagambo kagamba nti bannange temugakozesanga ku Mwai Museveni amateeka gayisibwa nga gaffenna
era bwe bagamba nti kufuna ndaga muntu n'agenda naye kubya bifaananyi nti nze nsooso kufuna nti neewandiisizza. That is etteeka ly'okwewandiisa bwe lyajja. So buli tteeka lyonna mu Uganda era naye tasobola agamba nti atambula butambuzi nga talina passport naye asooka kufuna ki? Amateeka gali standard. Bwogenda mu Presidential Elections Act ekisanja kiba kya myaka 5 buli wegiggwako oddayo ku 0 kyova olaba omuntu tumala okulonda buli muntu awangudde alayizibwa bupya. So tebirimu bya inkambe tebirimu byaki. Twetaaga ebiwandiiko byonna okulaba nti emitongole bino byetengeredde byo biba byetengeredde bikolera ku mateeka oba biragirwa bulagirwa. Tusobola okuba nga tulina amateeka naye nga tukyali mbuwambe ng'ebitongole biri awo naye nga bikola from using orders from above instead of okugoberera amateeka amalambike getwagala ffe ate okulwanirira nti ekitongole kikozese amateeka amalambike si biragiro era nga tebattira ku liiso muntu yenna. Kanso mpulidde ng'ogamba order from above okusinziira ku chairman w'akakiiko k'ebyokulonda alondebwa president w'eggwanga. Sawa tolowooza nga chairman w'ebyokulonda bino byakola abikola ku order from above asobola okuva ku mukama we? Of course nze saagala kuteebereza naye ebikolwa by'omuntu byebiraga byebireeta okuteebereza. So simanyi wamwa byabakama alina gyajja ebiragiro naye ebikolwa bye byebireeta okuteebereza era sisobola kikonfaminga nti afuna bufunye ebiragiro. However oba afunye ebiragiro batafunye nze obwayi gwa kumugamba nti etteeka eriteekawo akakiiko k'ebyokulonda kasoma lotula mu ntebe oba oyiseewa kasoma lotula mu ntebe olina kuweereza bannansi ng'osinzira ku tteeka ery'ebyokulonda n'akakiiko k'ebyokulonda n'amateeka amalala gali mu ggwanga. Toweereza bannansi nga bw'oyagala era bw'okola ensobi tugivunaana ggwe agikoze si oli gw'oyambyeko ne gw'oyambyeko asobola okuba n'omutawaana agyo emirala okusinza ku bujulizi naye naawe ali mu office kyobalaba essaawa eno manja by'abakama ebiwandiiko lwaki aganidde ebiwandiiko bye baabawa mu kakiiko bwe biba nga gyebiri ng'ate etteeka lye bayita Access to Information Act linzikiriza osaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko nga ogani ya gavumenti under the Access to Information Act kye bayita public record kigamba buli kiwandiiko kyonna oba bakikolerawa kasaba oli akikwata nakitwala mu kitongole kya gavumenti efuuka public record oba ekitongole ekyo ekyakikola oba ekitongole kirala. Era buli munnayuganda wansi wa Access to Information Act alina eddembe okusaba ebiwandiiko mu kitongole ekyo. Nze essaawa eno ebiwandiiko sibisaba Mwami Museveni asigayo mu mikono gye naye nze ebiwandiiko mbisaba byabakama bye baamuwa bye basinzirako okunominatinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate musabira wansi w'etteeka lye bayita Access to Information Act. Lwakuba ekirango bwe kivaayo nga kino ng'oli ana nga ate nkyusizza amannya nambika mu byabakama nti nze saagala ono mupya ono simumanyi nze saagala ono mupya yakyusizza amannya neyeyita tibuhabulwa nze njagala oli mwe gwe mwalangira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni mumpe ku biwandiiko bye yabawa mu 2016. Kanso kino kirekawa enga yunebu ebitongole enga yunebu kooti ne bakanso kusomozebwaki okwolekedde bakanso abalala ne kooti ne yunebu kuba osinze kufokasinga ku electoral commission nene biri ebitongole bisigalawa. Well essaawa eno tulaba nafuna ku biwandiiko ne tulaba oba mulimu obuzibu oba temuli na kiba kisobola kuba nga kyava ku ki naye ffe nga batulira demokrasiya n'enfuga ey'amateeka essaawa eno nze nasaba kakiiko ka byakulonda omulala ayinza okuba nga yalina obuzibu n'ekitongole ekirala naye nze nkyali kakiiko k'ebyokulonda ke nasaba ebiwandiiko tekannabimpa ne kagezaako ate okunnyonnyola nti ono yasoma nga kakozesa emikutu egy'enjawulo kyokka gwe kannyonnyolera ye n'abibuukamu kati ye n'agamba nze byenina biri mannya mangi lino kayange ngamba kati byabakama mpe ye ebibye ebya Yoweri Kaguta Museveni byagamba ebiriyo kati ono yabibuukamu naye abibuukamu mu Okitoba 2020 nze bye nabasaba bya 2016 kakati ekitegeeza byabakama alimba okusinzira ku kirayiro kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga ono bagandize byenna byamanya mangi oli ye byalina byabakama byayogerako biruwa so byabakama alimba nga le chairman w'akakiiko
naye nze nkyasuubira nti wabatalimba ampe ku biwandiiko ebyo ye byayina ebyayowereka Kaguta Museveni byayogerako kuba omusango ya kooti bwe yagamba nti babisala teri bukikyogera ku byabuyigirize bya mwami Museveni wadde n'akamu era teri ekiwandiiko kyonna mukyale ngo bagulina ave yagulage bannamawulire nti bibino babyogerako kubanga naye mugende bannamawulire mumubuuze abalage omusango ogwo abalage content we boogera ku buyigirize bwa mwami Museveni ave mu kulimba n'okuwuddisa eggwanga ng'ate ekyamaani w'akakiiko ate akitegere nti bannayuganda ku mulundi guno twagala cross checkinga buli nkola na nteekateeka ya buli kitongole nga tusinzira ku mateeka ebyendowooza zaabwe ebya orders from above ffe tebitukwatako ffe twagala rule of law and constitutionalism rule of law